nti poliisi ezudde omulambo so n'omulala yabadde kojja wa Alimpa yabadde avuga naye batalabika ompulira nze bennazze nabo Lady Grace mufu afudde mulaba Saidi Kabuye akuba sola afudde mulaba babatutte mu mochare kati nsigaza lagafaya yatambulamu tali bubi nnyo famire yeze nsigaza Alimpa bamutwala mulongoosa listi yeno baagala ssente ze naweddemu ensonga lwaki buli ali wano ng'oli muganda wa Alimpa tandikira wano babyagala katikati kuduka mulongoosa kati ontegedde omenya masana biri bitabinye bitakusente ze baagala omenya sola zigamba wano wali wengula ebintu we balamulira ensonga nweza ekiro zampeddeko lwebyo nti ogenda tomanyi kati oyo Alimpa kibe bamenyemenyemu ebyetaagisaawo uliriza sokondeke bino mbawadde mu mukisawo ebyo bya Alimpa bino muganda walaga faya yayabisa akataago ali bubi bagamba batamulongoosa mangu abuliitinga buli kaseera ayinza okufa kati baagala kumulongoosa bino bye bansabye okugula nsina na 10 musenga walaga faya basengawe azza ngamba zinange ninda bannange kati buli muganda w'abantu bano ng'oli eyo duka misinde naye nammwe abayimbi bannaffe tuli famire muveeyo tusitukiremu tuyambe nze nga bamweyalo naweddemu ndi wano ze gwe bayita kyusa ono situla ono kwata nondooza mundaba bwenfaanana so kati muveeyo tugule ebintu bino simanyi bbeeyi nina genda we babitunda oba wanze bantumye ebintu kubiteeka katanga so nsaba buyambi bwammwe mwenna bannayuganda bali eyo eno lisiti bana Alimpa balazeewa lisiti bagitaddewo gambe lisiti agimpe njagala ssente lisiti agimpe mujja n'otandika olunywamu ecupa emu n'otandika twagala gundi otandika okanyuga ecupa so nga ate mukimanyi naffe tukozesa bulamu tuvuga tegedde ekkubo lyekapeeka mulimanyi ekikubo kyafa nontegera bulungi so ne bannayuganda mbakunga bw'osanga accident togiyitangako senga bano nabayiseeko senga tetuli wano nabibadde tetunnabitegeera gwefaako mbeera eri etya mbeera mbi nnyo tuli mu mbeera mbi kunyolwa kwa maanyi abamu bafudde ate n'abalala bali kale bwerebu so Grace ye bali mumukolako postmortem funeral service emutwale mu maka gayo efoto bamunongoose bulungi bamutwale waka then n'abalala bwe tutyo naye waliwo ate abakyali obubi twetala tudde eno tudde eri naye abayimbi leero at least bwe kiba nti byakuziika fenna tubitusubscribing ne funeral service tuleme kugamba abantu baffe baziikibwe mu bitiibwa essaawa eno funeral service weeri kuba patina waffe nga uma tujja kuba tubanjulira enteekateeka eno engeri gye kirina okukolebwamu omuyimbi tosobola kugulwa akasente akatono kosasula annually ne bakuziika mu bitiibwa so tukyaliwo wano ye Grace webamutwala waliwo n'omulala waliwo n'omukubi w'ebyuma ate waliwo era n'abalala abali be bakyalongoosa raga fire ekifuba teyafulumiza musaayi oyo agenze mu x-ray ate waliwo eyayabisa akataago omusaayi gugenze mu mawugwe oyo naye bakyamuliko akyali mu theatre so leero tetumanyi kikoyo amaanyi egudde mu music industry so tubeere wamu ffenna ng'abooluganda bitalo kitalo nnyo kitalo nnyo munaye fiiriddwa bayimbi bannaffe amawulire gakusanzeewa amawulire mbadde ninaka meeting embaddemu amasimu gange gabadde off naye ngenza okusangako messages nyingi ne missed calls kati okusingira ddala ezibaddeko zibadde z'abayimbi nendowooza kyensoose okulowooza ab'executive basinga babadde bankubiddeko nendowooza nti oba nina meeting gye namiisinze nembuuza omuntu gwe mbadde naye nti olwaleero lwakumeka
kati nga ndowooza na meeting gyenkoze eki gyemmisiiza waliwo omu ku betukola nabo gwe bayita Edgar wensoose okukubira kubanga ye abeera ne information ebiseera ebisinga ntera omujja ku information esooka nemubuuza kiki amasimu nga mangi missed calls nina meeting gyemmisiize nanga atufiiriddwa abayimbi so se nenzijjako essimu kati ensobi ate gyenkoze mu kifo ky'okuddamu ate omukubira nenkwata essimu endala nebangamba toliiko abaana bafudde bamu bakuseeko amagulu so information gyensoose okufuna ebadde ate etiisa nnyo 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 naye nga kunyola kwa maanyi nnyo mumulabi busooka omusigiremu ku kifaananyi kyosanze Emulago obuddemu ekifaananyi kyensanze wano Emulago ekisooka kale wewawo tufiiriddwa naye obumu unit abayimbi bangi balabiseeko ab'enjawulo ne service nga bwegenda okuba nga egenda mu maaso oba amaziika and everything ngenza osanga nga abayimbi abasinga obungi babiyingiddemu ne babijjamu ne family and which is nice and that's what we want as artists nti bwe tuba tufunye obuzibu at least bayimbi bannaffe batubeererewo ne baba batambuza ebintu ebisinga kubanga ojja kwesanga nti bazadde baffe when we cross this side eno side eno gye tubeera tukolera emirimu gyaffe tebamanyi kiriyo ffe twemanye ennyo this side eno bazadde baffe batumanyi bumanyanga naye eno tuli bakozi tulina bannaffe kati ffe twemanyi nange balino bwe mba nfudde nina engeri gye njagala okubeera nga ntreatingibwamu ne bayimbi bannange n'enziika yange singa bayimbi bannange beba bagiyingiddemu kyenjagala kubanga this side twemanyi nnyo okusinga ewaka tutwalayo butwazi muwogo olabyeko ku baana bano be bakugambye era ndi mu kuyingira kubanga tomala ate gayingirayo bwotyo nti kubanga dwaliro olina okugoberera amateeka g'abasawo olina okugoberera amateeka ga security waliwo ababa bateesateesa engeri y'okuyingirayo ogenda okubalaba so beeni mu kwogera nabo nange ntwalibweyo teyanza byo bikyalo naye tulina okukkiriza nti mukama kyabaleese fenza kuganda kuba manyi nti buli ali ku nsi kuno waliwo akajjeke olunaku olwo lulikya teluliziba telulikya amawulire ogafunye otya amawulire nze kenyini mbadde ku show yenyini eyo gye badde bagenda okukolako nze omupasosa okuyimbayo n'omuyimbi Nduga ne Mugema ne Amiri Sengendo n'abalala bo tuba tuvaayo nga ate bo bagenda era munnange omu ayogedde wadde sewa nga tujja tuvuga nangambwe yatuyiseko abadde Alimpa naye nga adduka nnyo badde yakagenda waisebe kyanza zibadde nga 15 Nduga n'atukubira kwanduka ate yabadde avuga nga tuvaako mabega Nduga n'atukubira nga asanze bagudde kabeji ekitubadde naffe okukyuka tusinkane bannaffe mubadde muvaawa era akatundu kyako bakayita batya tubadde tuva saidi tuba tuva Semuto kyebadde Semuto amanyi oluguudo olwo wakati wa Semuto ne Kirolo ewabadde akabenje ako waliwo omugga simanyi linnya lyagwo emmotoka mwe bakubye okubatuukako mubasanze mu mbeera ki sifunye mukisanze kubalaba nga babajjayo kinsanze bamaze obajja nga batadde mu mmotoka naye nga batunulye emmotoka tuyinza okukiriza nti waliwo awonyeemu era amawulire gensosa okufuna nti Grace yafudde basoose okulowooza naye tugenda kukola nga akyali mwakalaba nti mubise Emulago ne banna abalala bataano bwekyo bekibajja ne banna abalala bataano awo nga mumuddusa temufunyeyo first aid treatment oba bulwaliro bubadde kumpimpi tukirowoozezaako naye ngaekisinga okudduka ku ddwaliro erisinga olumutuusa Mulago netuba tusobona netubaleeta tusinga ku mbeera mwe babadde nga tuyinza bakyandira mu kulwaliro kalala Alimpa ennyini ono waffe walusukulu seminti nga okugulu kumenyeseemu ng'ekikajjo egumba limenyeseemu waliwo munaffe omulala omu nga ye musazeeko emimwa n'egyabyaya byamu bweki Grace nga ye muwoddeko ennyama ku kisambi kwena negimalawo nogikola ng'omugoyo waliwo Kabuye Saidi nga ye muyuzizza olubuto kale nga tolina buyinza bakyamikolwaliro katono okuggyako ng'era Mulago awo Kabuye Saidi yaani nono omulala Kabuye Saidi yaani ababalala bebaani abantu baagala obategeera bulungi Kabuye Saidi kalenzi kakubadde kakubasa olugita kakulya nnyo ewakafeera bakyajjukira ewakafeera akalenzi akayimbanga nnyo kayimba oluyimba mbeeyimiridde
nga bakato kali wa mugenzi kafeero kali kakuzimba ku basolo omuvuka mukulu ddala okuva kwabo waliwo omulenzi omu lwaga fire abasinga bumanyi nga asikaali wa bumulaasi asikaali wa faamu ne muganda we baddinganwako bwe bayita Rogers naye abadde mu kabenje ke kamwako era ali bubi ddala nnyo twogerera osana omulenzi bamuyita Shidi esimanyi oba waawa wabula mpuliddeko ng'omulwadde gwabadde alinaanye ate atali waffe nga yanyonyola nti omulenzi oyo mulako wali ewakibe era nkubiriza abewakibe wali Kaleerwe omulenzi ogwe bayita Shidi bemba mumanyi ng'atambula n'abayimbi afunye akabenje gyali emulako embeera sennungi. Kasasa abayimbi bali mu mbeera akyaba batafudde essaawa eno obuyambi bwo mu bujjawa mwafunye ku b'eŋŋanda zaabwe kikyemuzaako tulina omukisa nti katufunye ku b'eŋŋanda zaabwe naye kuva ekiro tubaffe kanze ne mugema n'enduga era busente tufunyeyo ku show bwetukozesezza ku ddagala n'ebirala tukozesezza olwayo tuli mulago ku mokyalo so muzzaako ki kyetuzzaako mulago ku mokyalo kyakuyita mikwano gyaffe ayinza okuba nga bamanyi ku b'eŋŋanda z'abamu ku bano basobole okuba nga bajja batuyambeko okugeza nga abooluganda lwa Shiri n'aba mugenzi Kabuye Saidi yatumanyi gye bali mukadde ka mbadde manyiko nti abadde abeera Nansana Sadie Nansana so bamumanyiko manyi amutuyambeko bwofunye mutina munaka kakwate otuyambe tutegeeze oba bajje Mulago Kabuye Saidi gyali afudde mutegeddeko ku byenteekateeka z'okuziika obukungu bagamba nti bana kuŋŋanya kati nga mama Grace azze mubitegeddeko teekateeka zigenda bazitya tetunaba kumanyako n'ekimu okusinza ku budde nti ab'eŋŋanda zaabwe bwakajja buzisaawa zino tetunamanya kiddako nabo bennyini bwe kibabuuza tebanaba kukimanya.